waliwo amawulire agakutuukako n'owulira ng'amaziga gakulukutira ku mutima g'amazima ga Katonda. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Simanyi nawe ngenda kukola eno story kubanga enkutteko nnyo 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 nga w'okiwulira. Na buli muntu yenna ayagala Bruno K. Toyinza kusigala kyekimu ng'owulidde amawulire nga gano. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Gankubye nnyo 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 wala nnyo nnyo. Kitalo ddala. Bruno K ffenna tumumanyi nti musajja ow'omutima omulungi amanyikiddwa mu kuyamba. Actually abantu abasinga mutegedde nnyo ne Bruno K mostly ku kuyamba kubanga okuyamba n'omuntu atalina simu kwagenda downloading nnyimba za Bruno K, n'omuntu atalina TV waka, n'omuntu atalina kintu asobola wuliza muziki wa Bruno K, at least akiwulirako mu ngamo mune ya Bruno K yayambye ono. Ate ekizibu okunyumiza omuntu mune abanange Bruno K yakuya akayimba akapya kiyinza obeera ekizibu kubanga music ono tumwagala according buli omu amwagala lulwe. Oyinza n'okubeera ng'oyagala omuyimbi lwe Mannamakola naye ng'ennyimba ze oyagala bbiri endala toyagala kumanya. So Bruno K kitalo nnyo, kitalo ddala kikutuuseeko ku makya g'olunaku olwaleero nti naye bambi maama w'omwana we ow'emyaka 2 avudde mu bulamu bw'ensi eno. Mukyala we gwalinamu omwana ow'emyaka 2, omwana ow'obuwala bambi ku makya g'olunaku olwaleero bw'atyo avudde mu bulamu bw'ensi eno. Wenkoledde eno story nga agamawulire gatandise okubeera nga gasaasana ku mitimbagano naye nga nange wawe gantuukiddeko, naye amawulire ago gankubye ekikwe y'amaanyi nnyo 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 nga okiwulira, okusinziira nti na Bruno K ebyo byabadde akolera abantu bambi si ye muntu gwoyinza okukera ku makya n'oyagaliza ekintu ng'ekyo kimutuukeko. Naawe kennyini aleeyo si kyekintu ky'oyinza okukera ku makya wadde Bruno K akwagalize mbu maama w'omwana wo ow'emyaka 2 gw'alina yekka kubanga Bruno K okusinza ku ekyo kye tumanyi alina omwana omu yekka wa myaka 2 ate nerawo yoyo omwana ow'obuwala. Omwana amwagala nnyo, akola video nyingi nnyo naddala ku Facebook nga ali naye bazannya bonna bayimba bonna. Kizibu wiiki kuyitawo nga Bruno K tapostinze mwana we oyo ow'obuwala. Naye kyaleka maama w'oyo omwana abadde alina olutalo lwalwana olw'endwadde emu okusinza ku post Bruno K gy'akoze. Agambye olwanya olutalo olubadde okay, kyaleka bambi agezezzaako okumujjanjaba, agezezzaako okubeera nga balwanagana n'olwo olutalo oba olumbe olumuse, naye bambi kitalo nnyo, kitalo ddala okulaba nti neera olumbe lumaze ne luwangula oba Mukama Katonda n'amuyita eyo gy'asita abangi. Ffenna gy'ekkubo lye tulina okubeera nga tugendamu. Ngenda beera nga nkuwa updates mu kuziika kwonna nga bigenda okubeera na ki exactly ekigenda okubeera nga kituukawo ebifaananyi by'oyo omukyala naye ngenda beera nga mbikuleetera, naye ngenda kufubanga wensobola wanene ku SMX Media, ngenda kufubanga wensobola, ngambye ngenda kufubanga wensobola ndabe nga nkutuusaako details n'ebintu byonna nga bigenda okubeera nga bitambula. Ngezeeko okulaba wenaba nsobodde nga nfunye details naddala mu time ennungi, ngenda fubanga wensobola at least ngende nsobola okubeera nga nziikirako Bruno K kubanga kyayitamu kati ye yekka yakimanyi. Sigenda gamba munne amanyi nga Bruno K waafiiringa, nedda, teri omuntu ayinza kufiirwa muntu gw'ayagala n'obutandika omunyumiza munne amanyi nga wowulira wadde gwe naawe wafiirwako omuntu y'omu, naye enjagala gye mwabagala abo byanjawulo, time period gye mbadde nabo abantu abo yanjawulo. So kizibu kugamba muntu bw'omukimanyi manyi nga wowulira olw'ensonga afiiriddwako mukyala we maama w'omwana we n'omugamba manyi nga wowulira, kibeera kizibu. Nera Bruno K saawa zineno gwe wekka amanyi nga wowulira, naye nga mawulire ga nnaku nnyo, mawulire gatukubye enkyukwe okulaba mu bubambi omukyala amaze okubeera nga assa omukago ogw'enkomerero. Nga we nkugamba details zonna ngenda beera nga nzikuleetera. Bruno K ani atamumanyi? Bruno K ye musajja yavaayo n'alwanirira abaana naddala saga ezaaliwo. Actually Bruno K yava wala nga agezaako okubeera nga alwanirira eddembe ly'abantu abasinga. Mu kusooka yasooka vaayo ne yeerwanirira nga ye eddembe lye naddala ba Black Market we bali label eyali yamusayininga ye gy'agamba mbu yamala n'avaamu nga bayiseewo omwaka mulamba ate nesigala nga eyagala okubeera nga efuna copyright oba nga esolooza ennyimba ze yayimba. On top of that ng'eyagala esolooza ennyimba ze yayimba before nga tannasayiningamu eyo label n'ennyimba azayimbye after nga amaze okubeera nga asayiningamu eyo label. So ne kimunyiiza nnyo naye yavaayo nnyo ku social media platforms ez'enjawulo n'afubanga wasobola okulaba nga exposinga abantu abo
n'abayimbi abalala baleme kubeera nga bajoininga label eyo kwegamba nno mulango yakuba oba awareness gyalinga atambuza. On top of that gwatamanyi Bruno K naye ye muntu y'omu eyavaayo n'alwanirirako Nina Rose we yalinga black oba label eyo sijja kukatiza nyuki we yalinga label eyo egezaako okubeera mbu nyange emuyisa si bulungi mbu ng'ayita mu mbeera etali nnunga mu bulungi nnyo. Bruno K ono n'avaayo n'abeera ng'ayagala okubeera ng'alwanirira eddembe lya Nina Rose so that afuna rights ze oba afuna payment ye okuva mu eyo label nga walina okubeera ng'agifuna n'osigala ng'akola awareness eri abo bonna abayimbi abasigadde abatalina kubeera nga bategeera eno label na biki byekola. Ezo zo entalo mostly ziri between him ne label sijja zigenda mu nnyo naye nga Bruno K yafubanga asobola okwerwanira eddembe lye n'eri abalala. Bruno K yatiikirira nnyo mu kubeera nga alwanirira eddembe ly'abaana be mwakazaako eri abawunya. Alex Mukulu we yabaali bakolayo lese ekitone ku BBS Telefina yali etageseewo talent search eyo bwe yavaayo n'abagamba bannange muwunya temunziganyiza na kuwulira obukulaba biki bye muzina nga muwunya. Abantu bambi ekintu ekyo kyabakwatako naga nti kirese ine a better oba polite way than eyo gy'oli mu kubeera oba than eyo gye yakola yennyini oba gye yakyogeramu. So Bruno K n'avaayo n'anoonya abaana abo n'agenda n'abafuna okuva eyo side z'ejjinja n'abaleeta mu Kampala n'abambaza n'abafunira ow'okubeera n'abafunira amasomero gye bagenda okubeera nga basomeramu n'abakolera ennyimba n'abatwala mu studio ne bayimba ennyimba n'abafunira trainer ab'enjawulo ne bajja ne bakwata ku bana abaana okubalagamu ne buli kimu kigenda kubeera oke n'abakamfatinga n'abaagazisa bannayuganda n'abaali basanyukidde kiri ekya Alex Mukulu kyayogera n'abakyusa entegeera ne basobola okubeera nga badda in line with him okubeera abami nga bafiiringa sympathy eri abaana baneeno ali n'abalagamu ne abaana bane basobola okukola much more better wadde tebayisemu ezo talent search gye baba bagiregera neera we batyo bakikuba n'ennyimba ne bazifulumya music video bakyayongera mu maaso okubeera nga bazikola n'abakolera ne business ez'enjawulo. Ekisinga okubeera ekikulu gyabafunira scholarship okubeera wadi bagenda okubeera nga basomera. Asembyeyo ye Oscar yali mu big time ono nno naye bamenye embeera yamuyisa bubi naye neera still Bruno K we yategeera ku mbeera Oscar gyali mu kubeera ng'ayitamu. Bruno K teyasiba music weya bw'atyo n'afuba nga wasobola okubeera ng'amunoonyera bw'atyo n'amunoonya n'amufuna n'amuleeta eri abantu n'amwagazisa abantu ba producer b'enjawulo baalabira ku Bruno K ne bajja ne bagamba ono omwana tugenda mukolera ennyimba bbiri. On top of that Palaso Bruno K yavaayo n'asoomooza Palaso n'agamba idea Palaso okuvaayo ku sente ezo kijjukira by that time Palaso yasondera ezo sente ezo yagambirako muli Abannayuganda mbeera mwagala nga muno challenge ya Davido gye yali akola mu Nigeria Palaso gye yakola waneyo kati ne Bruno K n'asalawo okubeera nga amudeyalinga n'agamba Palaso idea y'okukwata sente ati ojja oyambeko kono Oscar neera Palaso n'awuliriza omulanga gwa Bruno K watu n'akwata akakadde kamu ak'ensimbi n'akawa Oscar okulaba nti neera asobola okubeera nga amuddaabula embeera yesobola okubeera nga etereera munnanga ate n'ekisingayo okubeera ekikulu oyinza ogamba baakabi ba celebrity biki Bruno K bayambye nedda olunaku oba lwakubiri buli lwakubiri n'olwokuna bwoba buli lwakubiri n'olwokutaano page ye yagiwayo gwawulira nti oyagala kulanga business yo gwawulira nti olina ekizibu nga wandiyagadde ensi ekuyambe Bruno K yawayo official Facebook page ye okubeera nti nabambi girangirako abantu ab'enjawulo okulaba nga bafuna solutions ez'enjawulo baagala emirimu bateekako awo ne bagamba twagala mulimu abayagala okubeera nga bawa abantu emirimu ne babateekako awo kwega ne bafuna engeri balinkinga up together. Bruno K ngenda fubanga wensobola okulaba nga bambi kola buli kyetaagisa okulaba nga nzija okuziikirako kinaaba kisobose gwayagala updates na biki ebigenda okubeera nga bigenda mu maaso kangenda kusaba subscribing ano ku SMX Media oleme kubeera nga missing updates zonna nga wezigenda okubeera. MSSMX I sign out.